Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale ng'otuuse ku mulimu. Agenda obugenzi okukola weebale. Mbadde manyika n'abitajja kutuuka. Bagenze ne baŋŋamba nti waaye nti kaleerwa awo wazibu okuyita. Nenga kanaabi awo anaayita. Atuge makubo gawe. Amakubo mangi nyaga. Naye sebeera weembise. Amakubo weegali gatambula. Eyokusinga ndowooza abaliirwa. Kepe bwanne. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nina Haruna Kanabi na John Kakande ne Charles Bwomshana. John buuza abantu. Bannaffe mwenna batuwuliriza mbalamusizza enkya ya leero nembebaza okuba nti mutuwuliriza mutuwa obudde buno naddala ensangi zino kubanga bino biseera bya Kanabi cyane bya kazigizigi. Lwaki Kanabi kazigizigi ntuuse okusaasira kwange ku kibazo eri ab'eŋŋanda baabo abattibwa mu kaleega bikyakaaliwo kubanga mbadde sibanko wano abantu abakunuukiza ddala mu 5 abo kintu kyali kibi nnyo. Tubasaasidala n'ate naawo n'abo abatuukibwako ebisago oba oli abali malwaliro n'abo abaasiibulwa kyannaku ate era ne musirikale wa poliisi webayita Kasule sinza butamusaasira. Kanabi amanyi ensonga baki Kasule musaasira kubanga wange ennyabo nkusaasidde nnyo naye ogira omuzigo omukulika konsulata sinza butamusaasira ata mwanyoko muwala banne bamulyamu olukwe ekyo balina okukikkiriza. Naye yeribeera debate ya incompetence y'ekika ekyo. Kale buuza abantu. Musirikale munnaabwe mukabyakakwana nawe. Ate nga mukazi. Ate nga wange newa naye nalukalala si mwangwe kirala. Naye era nalabye abakulu bagenze bamukyalidde biki naye bandi badde baddayo ne bababuuza. Nawe wandikyadde njaba kubuuliza ka Emiliani mmanyi mubuuliza wange. Bakasule si bangi mu bitongole ebyo. Emiliani Kayima muwuliriza wano. Abasingayo bantu balwamushana baani abo. Kayima Emiliani Kakande aina Segwanga ayagala kitwala. Maama wange kuba yani Kasule. Ayinza okubanga bawe Kasule. Mukwano gwa muwala wange nnyo. Charles buuza abantu. Abatuwuliriza Katonda wa maanyi, Katonda wa kisa, Mukulu Kanabi oli musabi nkusaba toba ku mavivi weyongera okusaba embeera gye tuli musimbeera nnungi ndowooza olaba nga omutandise nobamuse amanyakayo esi birungi so please tukowa kusaba kyogamba nze sisaba wacha lwaki ogamba Kanabi yekka nze nekibazo situsaba ezaffe sawa tezituuka gusaba 5 Olisabiko 5 jinzu kuba gisingawo. Ate nsaba bonna abagenda mu Kereziya tukwate sala ya Regina tusabe. Abakulu bano bagamba nti balina edduwe ya Noah esinga okukambwe. Bakiti mugisaba. Kanabi. Kulu kibazo. Njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli. Era nzikiriza mukulu kibazo naye tutandikidde ku nsonga y'ennaku. Tutuuse okusaasira kwaffe wamu era n'okusaba Allah asuuse omulodi Najali ne Sheikha waffe Muzaata n'abalala Kakanda ayogedde ku bantu abaakubwa amasasi waliwo omukyala alabye musikazi wattu yalinnya Costa Duke aviire ekibabu
namusomye naye omusirikale bwe yakuba essasi lyagenda ne limukwata mu nkizi ali mu ddwaliro kyokka yeetaaga n'abasaba mwalindako ku bibiri oyinza obutaddayo kutambulira ddala oba okuddamu okutambula nkolaki naye yali mu mmotoka ng'emmotoka edduka egenda naye eyakuba amasasi n'alaba nga kyali kyetaagisa okukuba mu mmotoka. So promishana waaga nti tufukamire ku maviivi tusabe oli mutuufu nnyo era ffe tugamba nti tewali ayina buyinza okujjako Allah, naye mu incident eyo mukuluka kandi nti n'abaana tebabataliza. Walabye nze omwana bamuyita Amos wa myaka 15 naye bamukuba ebyasi n'afiirawo, era munnamawulire munnaffe ye yamuddusa mu ddwaliro n'amalayo ekiseera kitono n'afa. Naye bintu bizibu si byangu. Mukulu Kibazo wiiki kanjitandike naffe ffennyini kuba neno programu yagasimbaga ne bannamawulire. Wiiki bwe mbadde njitunuulira okusinga njitunuulidde nnyo ku ludda lwaffe nga nze seesimbyewo owaye byafuuse bizi ola ne Katumba bamugoba musa mukwano gwange poa ye bwe yali ku radio nga yalemeddeko nti ajja kgenda tebaategana bagenda ku masi ne bajjako kati poa yali eno ng'alambulula ensonga wano nga yeewulira ng'eri baagijjeeko owaye kyoyogera kituufu kubanga ne Katumba bamuyisizza manju nga alina okuteekako emisinde basikulwa nga bamusanga mu studio. Naye eyo y'ensonga yennyini Mukulu Kibazo gye njagala okutandikirako nti bannaffe abalinga ggwe abahostinga programs ezifaananako bwe zityo yonna gye muli tubasaasira, naye mukkirize naffe tuyimiridde wamu nammwe. Wa Spice Hoima naye yabadde yakatandika eddakiika 3 ne bano zino enzigi ze muteekawo zo zigasaaki oba bakuleeta kifaananyi gateekamu ekigalo oggulewo Kibazo alina okufuluma. Ndaba wano tusooka bw'oba tolina ngalo toyingira, naye bano ab'ebibomboola obalabira wano mu katuli nga bakoze eki nga batuuse, naye abali ebweru mututemyako ne tutera tunoonya wa we tunaakola ki we tunaayita. Naye Mukulu Kibazo nga tutunuulira ensonga z'amawulire, katusooke n'ekyennaku munnaffe Muwanga Kakooza abadde mukozi wamu ne Mukulu Kakande, naye wiiki eno yatuvuddeko. Ne wabaawo omukozi omulala era ali mu New Vision omwo Tone lule, naye baamuyoola n'amala ebbanga nga atalabikako, naye oluvannyuma wiiki eno yalabiseeko mu kkooti ne bamuvunaana musango cyber harassment, naye ne bamusindika ekitalya. Mukulu Kibazo nga tuzeeko mu kkooti twali twateekayo omusango ogagala okugyawo amateeka agakugira naddala criminal defamation, nga mu kiseera kino gwe gumu ku musango guyinza okuba omuzibu ennyo kuba basobola okukukwatirako ne bakuteekayo. Naye kkooti ya East Africa yagaye nti etteeka lyemuvunaana lya 5 mwandibadde mwajja dda niriyinza kujja ssaawa zino nga 1954 bukyanga ekkooti etteeka baliyisa, so mugira mubeera n'etteeka lyammwe. So Mukulu Kibazo essaawa yonna bayinza okuvunaana criminal defamation kuba weeri, era oba olina okwegendereza bye baba baagadde. Bannamawulire bannaffe era wiiki eno kibadde kirabibwa naddala abakavaring opposition nti nabo bali mu kaseera kazibu nnyo. Otunuulira olaba abaripoota abamu aba TV nga akavaringa Museveni ayambala bulungi, naye opposition olina okuba ne bagiyita body armor oba bulletproof n'enkufiira y'amasasi tear gas ku mitwe, byonna nga bwe bityo. N'agatali mawandiike radio stations nazo okubeera nga ziggyibwako ku mpewo olw'okubanga zikyazizza abavuganya President Yoweri Museveni. N'aba New Vision tubasaasira olw'ebyo bye bayiseemu wiiki eno. Mukulu Kakande gy'atabadde
ng'abakuuma ddembe babagwiridde baga nti bawandiisa amawulire kakande yekwekawa mweno season omanyi mwekyara norms eriyo staff gwotokkiriza kugenda mu leave mu biseera ebyakazigizi biseera ebimu ebyakazigizi ne bwebeera yagianinga bwakugamba nti agenda mu leave mu seera akakazigizi gaba yeekweka era oga nti eyo leave cancelled oba tugisembeze mu maaso naye mukulu kibazo kakande abeera atya mu leave mu ssaawa y'akazigizi era ndowooza kakande weetaagoddeyo kubanga abaana bambi bali mu kutya kungi bamulaga nti ebyamawulire bizibu mu wiiki era mukulu enanga naye naaga nti mwe abamawulire mmwe kakande yafuna report eziva mu vision abamawulire mmwe owulidde aziwakanyage tebannangamba naye ebyo nti byoyogera si bituufu enanga naye naaga nti mwe abamawulire mmwe bwe muba mukavalinga mutulawo gaffe ng'ababi naye temubuuza bo bali ab'oludda oluvuganya baba bakoze eki okubeera nga poliisi ebayisa bwetyo. N'akakiiko mukulu kibazo aka Uganda Communications Commission bakulira radios TV nabo babadde n'olukuŋŋaana agamba naye tulemeddwa okwawula wakati wa president ne candidate ddirwe tumuwa akakiiko ne gamba nti naye nammwe muli bakulu ekimala n'amagezi ndaba mulina musobola okwawulawo wakati mugende ekyo mukyekolereko kale mukulu kibazo oba oli wano eyo ensonga bagikulekedde obeere nga okola ki ayaga nti ono candidate eno kala ya candidate eno ya president yaggulawo kakati ki industrial park esaidi y'embale oba kati aggulawo akommissioninga luguudo nga president ate kati agenze kwogera nga ki nga candidate mukulu kibazo wiiki era twagendayo naye ensonga mu gyatunyonyolako kasitya balangirira ekiseera ekya kampeyini gavumenti tekkirizibwa prime minister takkirizibwa kukola policy statement tujja kwawa enguudo wano tukati wano munankani industrial park kati beera mbeere mu bya candidate biri manifesto yo bine byogamba nti njagenda nzigulewo industrial park nti oba emyoga simbi zitanze okujja ebiba bividewo that is India naye ene yaffe Uganda kuba India nja kunyumiza nga tufulumye wawe wamuuza bulungi nti twogereko ebyo betwagala betufaanana betwandyagala tubeere so biri ebyave si biri ebyemabega nange biri kyenjagadde ensonga y'abantu okubakuba amasasi nayo naaga nti kisaana wiiki emu okubeera nti abantu ate mubatangira bulwadde ate ne mumala ne mubakola ki ne mubatta. Mukulu kibazo nga nyangu ya manguko kooti ensukkulumu nayo neega nti waliwo omusajja yajeerijjako nagenda ajogerako ebyakalebule naye teyabadde yakisa nalabye kooti ntya n'okujoogerako kati ng'ekola obukambwe obw'ekitalo si bukambwe n'olyoka otuvuma naga nti ate bw'ovuma kuba nawuliriza nalabye judgment ya mukulu nti bw'ovuma olina okubeera ne good cause and reason okususpectinga nti ono muwugulavu bwogaa nti muwugulavu nti it is your right to say muwugulavu muwutta naye olina okubeera n'ensonga ejustifying obuwuttufu obwo judgment eyo ekoma okubanga aba president kati magistrate naye bw'atula mu kooti ye tayinza kugikootinga nti sebo Kanabi waliwo omu Kanabi ono bamutwala luzira era gwe nasoboloozaako bunadde soma ensala ya mukulu ow'Inyiddolo nendaba Kayondo ne Kanabi nenga bakyakusiba nnyo bamutwala luzira waliwo abayivu babiri omu nga munnamateeka yali asomesezza omulamuzi oyo yennyini n'omulala ga munnamawulire mukuukutivu ne bamuwandikako omulamuzi oyo
ennaku zino kakati singa judgment eyo yali efulumye simanyiwa gye bandisibidde. Sebo omusajja yakakanye nga bamukaliza emyaka 3 beddu awatali ndowooza simanyi baba bataddewo noga nti okuba tebasala nako tekuliko paro naye ekyo kyekizibu ekiri ku musango contempt of court ekizibu kyagwo omulamuzi oba kooti ebeerawo ye muwaabi ye muwozesa era yasalawo ate kiri mu ssemateeka guno omusango DPP taguyinaamu nsonga ye jaaji yasalawo kati kakande singa ogenda omulamuzi nagandi akakofiira ako yambadde kaki onyoomye kooti oyinza okusiba sebo ng'olimu naye babaamu ab'ekisa baga nti genda bakugalireyo wali olunaku mukulu tumwine owa security ojjukira bulungi nnyo yali chairman wa kooti si Lukwago yekka nzijukira kesi ya Lukwago naga kulwaki eno kooti tugiteeka mu kitiibwa Lukwago namugamba no kooti ngiteekamu ekitiibwa that's why I'm robbed naga you manyi ne civilians you cannot so rob ebyo bibyo naye nze kyemmanyi yasiba William Pike n'asiba munange yani Waswa Jebi n'asiba nani omu bonna era ndowooza omusango yagubasingisa n'abaweese engasi ya mutwalo gumugumu lwakunyomoola kooti nga ye bwe yalowooza nti baali bamukoze eki but is a good judge. He's a good guy. Gwe, I'm taking instructions from my client. Naye mukulu kibazo instructions. Mangunyo. Campaign sebo nazo zigenda mu maaso era wiiki weggwereddeko nga yo tukyalaba bingi ebiriwo abavuganya bamu nga n'okugenda mu bitundu bye balina okugendamu bifuuse byakabi weekend tuba tulaba mukulu Kyagulanyi Kosajjo yasuze mu mmotoka nga district police commander aganti anti yatuuse wano ng'obudde bugenze naye nalabye omwogezi wa police naye nga ategeeza nti yagenze okutuuka nga woteri gyalimu si standard nnungi naye nakaki wangi where did they park simanyi polisi bwebe kuuma ku luguudo ndowooza obeera safe okusinga ng'oli mu kizimbe naawe bayitawo kiryandongo mijeera kubanga emijeera kyemmanyiiwaawo ku luguudo era noosangawo abatwera basulawo aba bonna ku luguudo kwennyini naye abalala bwe mubaamu naddala abasiraamu okyama ku muzikiti ng'ofuna ewuzo ogenda mu muzikiti ng'osaala ogalamirako awo simanyi oba mu kereziya twabasuza nnyo wakati w'ekinaanamu n'ekinaanamu ate nemutubba twasulanga mu miti nze ndi omukwaba wali ensambi naye nga mu miti wali mu kisaawe akakiiko twabasuzanga ate bwe bamala n'ettaka lyaffe ne balimu akakiiko k'ebyokulonda nako sebo ne kawandiikira poliisi aga nti amuna mu ngeri waloya aga nti teri vague nebeera nga nti nayo ereke bakandidate bakole n'aba European Union nabo aga nti ebyokulonda birabika bifuuse byakabi bali concerned ne violence egenda mu maaso mpozi n'abakulira amasomero ga private nabo baga nti gavumenti ebyokweteekako nti yagala kuteekako ekkomo ku fees n'emisaala gy'abasomesa eba eyiseewo nnyo naye nga ne gavumenti ebadde yakisa neewaayo trillion namba eri amasomero gazimbe laboratories abaana baffe tekibeera kyakisa okusoma ekyo kya buvunaanyizibwa mu ssaawa zino sebo tuba tugambye tuyambye kanaabi bw'ogula emmere ewuwo ensimbi zizogozi waddeyo kanaabi bw'ogula emmere ewuwo abaana b'obeera tobakwatibwa gambye nti batuyambye ne batazitwala era kyetusaba nyingi nyezibeera ezizo zebakolaki naye tumuyambe tumuzirondole nozirondoola kyetusaba nti n'okutuuka zituuka omanyi twali ne kakando ono ne Ibrahim Semuju omukulu n'atusuubiza nti alina lisiti y'amasomero gazimbye ku buli ggombolola n'atugaa nti lwali nduuza lwa Sande aga nti enkya baraza Ameri agenda kuweereza lisiti
abawe somero ku somero Ameria yatuuka okuvaayo nga tezze bwe twaddamu okusinkana omukulu oyo twali era nessemujwa awalala bwe twaddamu musinkana yali aleppuka n'ebira ne tumugamba naye nebiri bye watusuubiza tebyatu n'akyuka amage Ameria aluwa gwe yatuma naga nti ekizibu nti oyo yava mu ofiisi naye nammwe gye mwabyogerera nawo wavaawo ate mukuuka nabika nkutegeeze weegenderezanga nnyo puroguramu ze banawunsinga mu makati ga kampeni gasimbagane ne bannamawulire wiiki eno bannamizannyo bafiiriddwa Diego Armando Maradona kanaabi mu bugenderevu tamwogerako Diego Maradona buli kimu mu mupiira osobola okugamba yakikola nti yeepitomu y'abaana abaavu nadde nsoma atiko y'omusajja ng'aga nti Diego Maradona ayina simbo za epitomu z'abaana abaavu abatuuka ku ntikko naye nga si bateeketeeke naga nti buli kimu yakifuna naye bwe yatuuka wali success n'emulema okumanaginga n'amugeza ku balala naga nti bano ababakyerupa abalala babeera polished enough nti ne bwafuna minimal success yasigala agenda maaso kati n'amala n'akigeza wano ewaffe naga nti ebimu ku byegombesa abavubuka Bobi Wine si kubeera nti mwavu munnaabwe ekyo kibeera kya bulimba naye nti yasobola okubreakinga awe yasamba akajji n'asamba akajji n'ava mu ghetto n'atuuka ku mmeeza z'abakungu Kenya agamba nti na popping out n'atuuka ku mmeeza z'abakungu naawe olina okulya wano kati of course ennaku zino ebaddeyo abalaga ebifaananyi nti oyo nno gwe mugamba nti afaanana abaana ba ghetto tabafaanana ye mukungu ye mugagga abaana bali aga nti tusobola okubeera ng'oyo nti oyo kiyaye waffe kuba lwe lulimi lwe baŋŋambye mbu oyo kiyaye waffe ti yakubye akajji n'ewammwe n'ajjayo kati beerabanga n'abali wano ku mmeeza batuuse ensonga Diego Armando Maradona yeyo ensonga naye nadde ensoma nawala ng'olyaga nti revolution mu mupiira Argentina ne Brazil basobola okukyusa ebitundu gye bava nga babikyusiza using sport naga nti investment tugenda gikola nalabye figures endala ziri Senegal ne mu kitundu kya Nigeria ekimu nga income ng'eggwanga lyegifunye mu kutunda abasambi si ku mutendera ogusemberayo ddala waggulu kuba omanyi ebiseera ebisinga batutunulira yatunze abasambi nti mu Premier League mu French League 1 mu Serie A olowooza nti awo nti bano batundaawo muze ekibogwebogwe take Dadanespo awo ne batunda wano egindi naye income gye bafunye ng'eggwanga nga mu kitundu ekimu e Nigeria evuganya ez'abamafuta ze bafuna naye olinga atuga nti mulina okubiteekerateekera naye mwe aba Uganda we mutunda temwogera mu bikolera eyo kimpukumpuku kakandirwa kuba information tomanyirwa ensimbi nga muzikuba n'omusambi naye nga mumulyako temuliddeko musajja watu atuka okwitayalinga nayo nteekateeka kyekiri kye bagambye nti the most successful of ours yalinga Maradona naye yazifuna nga nyingi nga zakutya era mu gavana awo nga bw'ojjanga yazze ebbaala lyo zonna counter azisasula nga gwe bakuwa kanamba n'ogenda naga nti namba 7 ngawo ebyokunyojjayo ne bwe yatuuka okugenda ate nga amawulire New Vision ega nti gundi atuuse okuva ku mupiira tayambiddwa nali ndowooza nti bonna bwempulira abakuba ebikonde bwe beeyisa naye yebanagana bw'ofuna omuddugavu azispendinga kisoundinga mukwano gwange Kalyegira akyogera mu ngeri yakuvuma buddugavu ne tiimu Kalyegira nti sikini eno enzirugavu okuteekateeka kwayo weetaagako omuliro omungiko okukira eri enjeru nti success Beckham gy'achieving ebeera very minimal ne sente nga za ntonotono naye omuddugavu afuna esingawo ate kisoboka ne zibula nnyo okukirawo kankubuuze kankutegeeze kisoboka nti abamawulire ebyabali biri ebyokwonooneka kwabali
tegaba mawulire naye ono Kaddugala ye oba wabanga tagendera mu balowooza abali civil Obama yali civil omusajja omu yawandiika ebiseera ebyo akansesa aga nti Obama tiwandibadde gwe naawe n'oyogera ku abamawulire kubanga wayiganya abamawulire nobatako emisango naye bana bamawulire balaba CNN bamwana era Obama kega bamawulire gaza okukyuzinga nti ono Kaddugala ye katumuagenga andi nze kati nava mbalabi ba CNN CNN eringa New Vision CNN New Vision ndoza tenatuukaawo but watch the CNN naye Vision eri very dead CNN eri was Kasimba kanene bannamawulire wano ku radio sana kugalawo of course nina n'akalala ke nalabye wiiki eno Bufaransa naye wetwogerera kuba yagateeka abamawulire gwe bwotali wa mupiira bwe tunagenda mu break naakunnyonnyola ekuba abantu okurikodinga ng'ekugira abamawulire obutakiddamu naye etteeka likyalina okuyita balina simanyi houses bbiri emu naye yasooka yagaa nti kituufu batulabisa bubi ebweru omanyi wiiki eno wabaddewo akalala katonotono nnyo mu mawulire nga bwebwo of course nalabye ekino ekya gavumenti okugaa nti ejja kugereka emisaala gy'abasomesa ekola etya naye nga ntunulira mukwano gwange honorable minister wa higher education Dr. Jesse Muyingo nga mutunulira kati nga mutunulira mu biti bibiri minister eno proprietor nengambo wange binaba entrepreneur naye nze ndowooza ekyo ekiteeso kyandibadde kisoboka which one endeeta gye bakireeta no va ku kino katusookere ku basomesa singa tuba tutte nti basomesa baggwanga gavumenti ehayaringe gwe beera n'abasomesa bo kibazo bw'otandika essomero lyo ng'amalwaliro gavumenti ehayaringa abasawo neba postinga mu malwaliro ag'obwannannyini naddala aga church weekiri nga gavumenti yebasakulira omusaala gwe bayita seconded yes abo baaliyo kanaabi ne mu private schools eziri mission oriented originally nga gavumenti teweza masomero gavumenti bwe yali teweza masomero nga ba-aidinga y'amasomero ne be baayitanga seconded teachers gavumenti neetuuka ekiseera nega nti ndowooza mpezezza embavu ezimala nesobola ayagala okusoma mu lya gavumenti ajje ewange ayagala okugenda mu lya private agende ndi omu ku balowooza nti it is totally foolhardy for a government that is not hiring teachers to be hiring for private schools, to be even dictating salaries for private schools. Government obuvunanyizibwa bwayo kuteekawo mbeera nti one abasomesa mu private schools bafuna contracts basasulwa. Ebiseera ebisinga bwe tutunuulira private schools abantu batunuulira Kitende Seeta ani eriyo private school ng'ogisanga Seeta Namuganga nga ya community nga bw'onoogigamba nti omusomesa musasula emitwalo 4 nga gavumenti ze yasasudde essomero ligenda kuggalawo. Ate mukulu kibazo era nzikaye naawe nti gavumenti ekisookera ddala erina obuvunaanyizibwa okuteekawo standard okuba nti ye modo. Yes. Ate gwosinga okubitegeera nti mu nsi nnyingi public schools nazo ziri competitive era omutindo gwazo gwegwo. Kakati wano waffe obuzibu kati kasoke nkwage mu constituency yaffe Makinde Ssaabagabo bwe ntunula okwetooloola awo amasomero kagabe nti government aided aga primary oba private tetuli mu kibuga municipality ne bwogamba nti gali third world oba gawanye nnyo gali mu fourth fifth world ate bw'otuuka ku second wentunula mu area mwendi mu radius ya kilomita 3 sina somero genda bawo erya senior kalebe ya private kalebe ya public
nandowooza nti gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo nga tanayingira bama private yandigambye nti tutaddewo amasomero gaffe agali public nga galina ebyo byonna parent byeyagala ebyo byandisetinze standard eyabali president era candidate yabadde Luweero omulabye speech ye ne bagireeta ng'ayina data we gwe baamuwadde yabadde na mu buwandiike aga nti wano tulinawo amasomero naye ayina we yatuuse n'atunuulira minisita we ow'education aga nti dina eggombolola temuli ssomero lya gavumenti ne wano kale data n'amukomyawo but you see Kanabi nze faithful believer wa private enterprise kya butaliimu magezi gavumenti okutandika okusetinga emisaala eri gavumenti eyalemererwa okusetinga minimum wage tosobola kugamba sekita emu nti eyo ye sekita mwenja okusetinga webanga yakukola ekyo kubanga yo president aganawo nawe ekifaananyi nti ya minimum wage byebunaayira ebyabako ne Kenya ina minimum wage siraba lwaki gwe ogaana okuteekawo minimum wage naye nolowooza nti ojja kikola mbaki masomero nga minimum wage teri malwaliro minimum wage teri mbakolero kakandoluza ayinza okugijukira obulungi nti bwe batandika UPE ne baga nti n'amasomero ga private nago gavumenti yali yagakola ki yabajjayo webale nnyo wewaire emyaka nega nti Kanabi ekyo nja kiwolereza and for critical reasons. One, natunula mu strategic plan ya Ministry of Education eweddeko egenda okugwako nga baali balina okufuna a certain minimum number of schools. Bwe baza achievinga ne dona eyali akuwa sente nti abaana basomere Kakande primary school editali lya government ng'agamba nti target yaffe mu mwaka bwe guti tulina okubanga tufunye amasomero bwe gati bwoga achievinga toina reason lwaki Oxford high school ekawempe bw'okyagiwa sente za government abaana abaagala okusomera obwereere bajje mu masomero gaki ga government wegali government newa statistics zayo ng'egamba eyachievinze that minimum. For me government bino totandikira ku masomero tulina amalwaliro for 9 continuous years government ya Uganda ina moratorium ekomo kuku wandika abasawo Kanabi yasinga kutegereza government te recruiting abasawo for 9 continuous years bwena chiraising n'obukungu we bali bangi nnyo abamaze emisomo gyabwe awo inawo selfish interest era ajivuga Kanabi yasinga kutegereza government bwena ni nkola argument n'omuntu omu ngaganedda omukuba ministers nedda government ewandika abasawo nze ne wange waliwo gundi nemugamba nedda waliwo enjawulo wakati w'okujjuzaawo n'okuwandiika because Romshana bwa retiringa oba bwafa oba bwa abdicatinga service naga nti mwembako ekyo ekifo kibeera kisigadde kyekimu nga bwe kyali emyaka it's called an establishment kyojjuza era ebyo gavumenti ebijjuza gavumenti etuuse mu kiseera n'esanga obuzibu nti bwezimba eddwaliro epya eyina kwawula basawo ababadde kawempe ewaffe zanta ebaawulezaako eweeko bali bapya kati ekwata eyawula mu babadde nagulu negamba nti tuweeko ne kawempe tuweeko ne mukulu kibazo ekyo kyennyini kyeyakola ku baana beetwala ku university nti Makerere yali ekyali emu nga etwala kanana 14 salary or fixing fees both government yejjeeko obuvunaanyizibwa bwayo nereka byandikoze nekola byetandikoze n'oli omusomi bwe yagamba nti balekerera be balina erekeredde ebyayo nedda comment ntono nnyo ku ekyo nzigalewo ngende ku issue endala bw'obanga obadde mu Uganda because abangi temubaddemu nnyo and more especially mu byalo gye tukulidde community oba yakolanga bintu bibiri. One, yakolanga church oba mosque
nga yegwezimbira now okufuna reverend naye nga yina okuqualifyinga waliwo omutendera gw'esente gwe yina okusolooza mu bantu basobola okujuwa owa reverend ekyokubiri bwetandikawo essomero even to get a class ng'omulimu gwa Ministry of Education kujja kulaba ekizimbe weekiri yes abaana enamba ewera kati webewera tubawadde P1 so omulimu gwa Ministry of Education gwali gwa kulaba whether there was quality one kizimbe kirungi two abaana bawera that's how amasomero gano goyita community schools gajja and what happened government yagatwala it took them over so government obesobola okutwala essomero lya community enererabirira for the good of the country erya church ery'omuzigiti ery'abantu ekyalo nerya private esobola okulitwala ekyo kimu ekyokubiri no Charles that is wrong I'm not discussing wrong and right no kansoke nkubulire you see private property private investment the right to own property is sacrosanct one government eineteka esobola okulitwala muteeka n'ogamba bwentwala mu buwaze nti nawambye essomero lya Rwomushana mu buwaze ekisooka olitwala in public interest yes take oyina okubanga o justifying public interest yes then you must compensate yes adequately promptly and appropriately era ki government chegamba what's your point bw'ozitwala ntitwala naye nsasula mbagirawo jukira this is an investment so why is the contradiction collection jenero kugololamu atogolola government by the way government tetwala bwannanyini yensonga lwaki tugamba government aided tetugamba nti government owned simanyi ekyo kitoba oba okimanyi obukulu bwakyo nti yegamba kamba kwatireko bwe nabakwatirako nja kukola bino yensonga lwaki n'amasomero golaba agakereziya tugayita government aided kubanga ahe ennaku zino bwe nasembere okubeera parent mu masomero agamu ago nga bambi basigaza kukola ekintu eki sasula musago basomesa full stop naye eno gavumenti nga yeewaana tuddukanya amasomero naye nga baddukanya ekintu eki Charles maliriza are you done no ekyo gavumenti taking over kakandereka Rwomushana submitting ekiri mu Uganda take away the microphone enjogera abantu egenze bakwata so mukulu kibazo okkiriza government can take over can compulsory acquire my debate was not how does it acquire procedure nebirala but it can acquire in public interest njako kyokulabirako essomero lino Kampala parent school Mama president nengamba weriri teri serving a community yawo because community yawo naguru wanso jiraba babu I want children ababa musiramu omo nabo baje mu somero eryo I can partially take over the whole school or take part of it abana abo ababa mu community ne basobola okusoma n'abaana abalala and you can't do much about it so kyovolaba nagali amasomero aga community government yayingirawo of course when you say government aided government we aiding even rights it more or less becomes somero ya government ndoza ekizibu kiri okiteeka otya mu lulimi Oluganda ndoza wobulidde so bottom line education as a good in inverted commas or as a service si commodity nteri mu katale for okusuubula no and that's why you are terrible not only terrible by the way extremely very wrong education si matooke si nte
simafuta ntolyawo mu katale gwosuubule nga woogira because olina okubalansinga ebintu bingi. That's why you see ne curriculum gana amasomero sige gagikola. It's done by government. Training yabasomesa. Private schools don't train teachers. Government yandabade training those teachers because you know actually the private enterprise trains more teachers than government. And you see, I'm not discussing. It is government which licenses. You are dealing with M7 system of corrupts. No, Charles, no. Discussing Omanyi, I know I have problems with the regime. Teacher training across the world, the governments zina buvunanyizibwa bumu ku setting standards. Nogamba nti bino ne bino byetugenda okutendekeramu omusomesa. Zino ze qualities ze twagala. Buli ayina obusobozi n'asaba n'aganze nja basomesa no licensing. The job of governments across the world is to license, is to regulate. It is not to deliver service. Your service. So somebody is discussing America. Na America sejumanyi. Si discussing Bungereza sejumanyi. Chen discussing is Rweshama. Wenakuliranga nchimanyi twali tusomera mu Kakerezia as a public school. P1, P2, P3 nga zonna zegase. Tuli mu room emu kinanka nemu atenga tuwandika mu ttaka. Iyo somero bwelityo bwe yakula ate mwe nava. Mwenava. Now, the somero government is taking over. They are taking over to improve it. And indeed it is improved. Now they have P7. But while one was as a community, as an enterprise, whether you are a church, whether you are an organization, etc., you are going to vulgarize education. So I have no problem with government. One, because you don't know how much money they are making. They are making billions of money in profits. Actually, which is not criminal. It is. It is not. Chaz, it is wrong to criminalize enterprise. It is wrong to criminalize entrepreneurship. The obligation of government. The obligation of government across the world. John Lindako, obligation ya government across the world. Mukushwa different na. Ewa wateka mu Uganda ligamba. Nti toko the business. Nofuna magoba. Bujanjabi. Nti toko the business mukuyigiriza. Kiri perfect. Nti osobola okukola. Ate nekelezia gyogamba nti nayo yateekawo amasomero. Emu ku nsonga enkulu ey'amasomero. Nsonga zalinga bbiri. Emu amasomero gawa income. Eri kelezia. Ekyo tojja kukijjawo. Tukitandise leero. Ekyokubiri kwe kulokola emyoyo. Actually, John, kati kamba tekere nawo. Nina revolution je leading ane mikwano jange. Eganti na amasomero ago tegakyaganyula Kelezia kimala. Twetaaga okwongerayo omusolo gw'Ekelezia mu buli ssomero ly'Ekelezia. Tugaye nti kanabi oluleeta omwana, kakanda oluleeta omwana, tumusoloze yake nkana bwe kati. Tulabenga emirimu gy'Ekelezia n'abasosoddoti baffe. Tubadde tetusoloza kimala. Waliwo naye mbadde njagala kuwabulamu mukulu lw'omusanano. Nti amasomero gayogerako gasasula n'omusolo. Yes. Era ndowooza wabaddewo enkaayana y'amaanyi nnyo abaga nti lwaki temutuggyako ki musolo. Era ndi omu kubatakkiriza. Candidate Yoweri Museveni. Lindako Kanabi ndi omu kubatakkiriza nti private enterprise nga ssomero nga Kakande secondary school nga akola amagoba ayagala bamuggyeko omusolo. Kakande nga bw'akola amagoba mu ssomero nga n'ekibazo bw'asuubula mu kikuubo nga Kanabi bw'atunda edduuka Kasubi bonna bawa omusolo. Isi waliwo kye bayita mujja kubisoma ebya oligopole, zimonopole, syndicates. These private schools bayinza okukola syndicates. Never raising school fees astronomically. Bayinza okukola a lot of things. And mu bimu bye bakola
kwe kuli okutawa sasula abasawo bulungi na kwongera fees ebisale byeyongera kwe government comes in to regulate. Yeah, it can even do beyond that. Somero Rutwala. Because how can you charge children 5 million shillings, 10 million shillings? I think that's one of us. Signature zakwe makuweza. Not a symbol. Kubanga manifesto yo ya Chelsea wenja ukanira naye. Chelsea ono yasoma economics. Kakande. At least ali elementary. Nakulabula ebintu bijanga mu kusaga. Because one day we'll meet the principle ye economics ikekali akagambo ke baita choice. Kibazo bwensanga nga ku Kampala International School bawo omutwalo gwa $1 negombawo n'ekibira ky'emiti ekiriwo nkyagala ne facility eziriwo nzaagala naye nseeseetula ebigere neŋŋenda wenina effective demand wenga nti wano ku 7 nange neewulirawo neŋŋenda kati saagala ku criminalizing yawadde Sudiru mutwalo gwe. It is not criminal for Kakande yeewulire yeesobola okusasula omutwalo gwa $1 tebamuyize kumutwalayo. Kibazo bw'oba osobola 7 n'ogenda Kigundu asobola 2 naye n'agenda ewa 2. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kukakasa nti abaana abagenze mu ssomero ery'emitwalo 2 essomero eryo libawa ekigwanidde, abagenze mu 7 baweebwa ekigwanidde. Ate naye okuteekawo ono atasoba bifo ebyo wagwanidde naye kwaki okufuna service nga nnungi. In a second, when I was in A level, because that's why I faced it directly, Mbarara High School, ngatuwa building fund. You would even, but PTA, for that time masomero owned by PTA, Parents Teachers Association, and ngabazade mutwane mga tugenda kugula lole. And you contribute for the role. Tugenda kuzimbe ekizimbe nimu contributing for ekizimbe including fundraising. But eventually that property yafuukanga property ya public. Now the danger we have ntizo mzadde wana passing. Onkola bye batukola mu community schools ngabo twabigiranga but ebisigadde bya muntu kinomu. That's why they are astronomically very rich. And nnyo njagala kuwabula mu Uganda wange ono Romushana agenda asomete kalya education. Eje emiteeko gyonna mwegiri waliwo ze bayita government owned schools, government aided, ne wanaita pure private and business. Nakyo mwekiri nti olya not for profit and for profit. It is purely business. Era ndowooza Kitende agwa mu muteeko ogwo for profit. Ye musuubuzi yakwata sente ze n'aziteekamu kati gwe regulator obuvunaanyizibwa bwo kukakasa nti abaana abagenzeyo bafunye, but also to cure that across the world. Ganzo wedduuka bw'abajja regulator kulanja entunda okukiwaringa ekyo nakyo kyangu. Amasomero singa gavumenti ya Uganda ekakasa and nja kuwa wa mulirwana credit e Rwanda. I know the more affluent bagenda mu international schools nachi. Eri Rwanda amasomero ga private ga divi. Gana aga private aga abafunyi b'ekitonotono ga divi. Kubanga aga government gasobola okukuwa obwetaavu bwetaaga ku quality eyo. Kati abasigadde bakyatwala abaana baabwe outside the public schools be bana bagala international education eyo government tegikuwa. Kakati mu mbeera y'emweno singa government ya wano egamba nti because Kakande wano nze nakula ng'abaana baagala kusomera Nakasero Primary, Kitante Primary, Buganda Road, Bat Valley nga ge masomero of choice. Naddala omukulu oyo gweyogeddeko lwaki abantu baabo ate bafulookinga ne bajja Kabaale mulimu ebirala bye banoonya ebitaliiyo nabyo gye biri. I'm saying by and by niwona amasomero Kenya wano ina abazadde aba flocking abagende Kenya ate tuyina abava Kenya bayitirivu abajja wano because of choice. Naye kiri kyenkugamba nti singa government ebeera n'amasomero nga gali choosable ku standard eyo singa tebonaabona na bino byakuregulatinga nnyo simanyi private school yakyagenza abaana sente nyingi yakoze etya because ensonga lwaki abazadde abasula ekitukutwe
atikka omwana n'amuvuga n'amuleeta Kampala parents kitegeeza nti wakati waakira ne Kampala talinawo ssomero lyawulira kankubeting nti mu constituency yaffe Makinde Ssaabagabo municipality middle class parents temulimu mwana asoma mu ssomero liri mu municipality temuyinamu temuli ekizibu ekisinga obungi ne bana abateeka policies zino bakoleko survey nti n'abaana baabwe tebabateeka mugana amasomero ge bayita agaki siteeka kyekiri ekigambo choice yes naye kyandibadde nga gwe bw'oba oteekerateekera birungi njagala kuwunzika wandibadde gwosooka naye ate yinga emmere gy'olya ogitumya eri neighbor really tuddawo tinga ya food kakande bw'oba ojjukira Max ne Angel bwe bakaayana mu economics awo we wava enjawulo. Max nga yagamba nti bwe tuteekateeka ng'ensi libeere etteeka ffenna tutunula bwe tuti. Angel on the contrary ng'agamba nti bwe tumala okuteekerateekera abantu tuteekawo bufe. Charles ku bufe n'agamba nti njagalako nkoko, nti nze njagalako nnyama, nze njagalako kino. Luli wano Charles yatugamba nti oli yadduka n'enkoko yonna ku wakola bufe gwe tutunulira kati gwe tinawe oteeko kola byonolyako gwe kola bufe leka kugandi bufe yiyo kola bufe ng'eri standard besi je yatwala enkoko yokka gwe kola bufe ng'eri standard bana abatukolera bufe mu kibazo ku bufaaro ndeko nkoko kibazo ajjaga nti nze nakati yambo naye abatukolera bufe ya Uganda besi je yatwala enkoko yonna naga mu muli ebisiga bufe ya Uganda abasi kibazo kati awo ye yali enjawulo ya Max ne Angel in this market gyolimu is not a take away nti wakafe jaba gyotugulidde kofi abafumbi abalungi bona nosanga nga abayina Simba yatugulidde kofi sebo no kofi abira wa radio Simba wa Simba totamuwa credit yabwe I thought kibazo was Simba. Oja kuwulira disclaimer. So abafumbi abalungi ona ina capacity bono kubafuna ona akola take away and therefore namwe abaguzi mujja kubayo line. That's okay in a perfect economy. But in education you can run a big danger. Ntirine somewhere ya private because recharging high line sente recharging high and lina sente this overall it can siphon out the best teachers ibona osanga libalese nga all TVs wano nga ye uliro oli asoma ne muleta uliro na kati nayo nosanga ine sobero nonya ene good teacher ne timu za mpira now therefore no kutwala abazanyi wao tezinaza kwate mbara tunabe tuteeka bino omulungi ali ejindi ng'atwegwanyiza muwo mukisa okujja nti mutobere wayo ticha mulunyo wa history naga jangu milioni 2 wagenda kulira nti nja kasura wali ticha mulunyo wa mathematics jangu milioni 10 nabateekao katebe ina abateekao at least eri mugwe enokole so you must come in and say that school gas simbagane ne bannamawulire wano mu Uganda tuneteeka lyebayita unfair competition antitrust simanyi wano oba tulina etteeka lya antitrust eriga nti abo obuvuganya ssebo newankubadde toleeta abantu babanno tetunnatuuka ampuliriza tukomawo tulina abaloscopo construction abazimba biodigester septic tank bagaya nti egenda mu fuuti 3 gwe ali awafunda nga wagula 3.5 nkaga kummeka nawe ayina awagazi nga toyagala kulinnyirira ogenda ogule biodigester genda bakuzimbire biodigester septic tank bangambye nti bali wazana ku Mo petrol station genda bugenze wazana ku Mo petrol station bagende mbwe beyi yakutegeeregana bwe mutuukawo mwogera azimba obudde buno genda obatuukirire ampuliriza nkoma ewa wakatono kanabi mulimu obuntu bwensoma mu mawulire walingayo column bagiyitanga the last column eri mu Telegraph
mu Telegraph last column eyo ng'eyogera ku bafu eyogera ku balamu kaba katono nnyo naye nga kanyuma nnyo naye ne ku luno nti mu mawulire ga wano mwabaddemu akantu nga katono nnyo naye abantu olumu bakayisaako amaaso. Captain Mike Mukula yabadde awereekereza Bobi Wine ebigambo nga nti owaayo ono omusajja yasoma MDD diploma mu music dance and drama wetwasomeranga nga babayita ba musiru ddala. Of course batu province beyond that nti oyo musiru ddala atazaayo wano n'akola ssente ezikira. Naye bwe natunulidde Mike Mukula ankwasa ensonyi nja kusooka abaana ba Mukula bampita taata waabwe practically nabasomesa mikwano gyange kati kirekerawo. Naye Mike bwagenda okuweerereza Bobi Wine nenzijukira nali wano ku radio Mike Mukula ne Captain Edward Francis era yeye banayo kujukiza basituka bakwata driving license yaabwe aga anti driving permit yeno nze bwe mvuga ennyonyi okumala akabanga kano bwogizito yamu teyenkana bachelor's degree mukulu balunywa nga azito yamu ngomamu wanga kanti wano wewe jira nti olinga kakande yasoma social sciences oba political science makerere jangu okole master kaba ali regulating ebyokusoma kuno tikabula ngane gwe ti goloza nti buli ayigo okuvuga akagali aba yasoma kuba dereva aba ababiri uliko omu atagenda kusonyi wansi bambi ne mwali kusanga eyo gye yagenda gwe siri kusonyiwa omwali bamu wabo badereva nemukulu John Nagenda leero musomye John Nagenda the old sage classic read olwaleero oli makati gagasimagane ne bannamawulire